sosa erinnya Simon Hafi. Kati namulenga neyambudde. Ate kati nze atemaze kweyambula. Nanti. Sajja mwine entondo. Nafa abakazi twabavaako. Abakola bebagala. Abasajja be mwatuvaako. Nafa abakazi twabaleka oba ogenze mu nniigi n'oba olaze wanze kasita okomawo. Lunaku lwakusatu ngera okubuuzaako nti wasiza otya omulungi bwakedde bulungi alhamdulillah. Bukedde semawulire si malungi tukusasiddeko nga bannaffe abe 40 abakedde ng'omuliro gukutte ebizimbe mu Central Division awo gy'onoyita oba nga tawuni. Balina fire brigade oba naye efa Kampala. Kati naye bw'oyinza okuba eva kumpi naye ng'ebanga eva e Kampala bwe buzibu. Mu bidduka tekiriimu. Abateekateeka. Fire brigade bamala okutereeza. N'osikayo olupira mpapa nasikayo n'avuga emmotoka kyali alaali agenda otuuka enduulu abantu bagiwulidde ku ssaawa mmeka tubasasiddeko baswiti bizinesi naddala ezisinza okubeera affected bukiosix awo obukola kasooli ne cereal foods muceere biki byonna byonna. So wabadde waliwo bintu ebyenjawulo bye bakolerawo. Kati waliwo ebizimbe kati walabika wagala okufaananamu mu kisenyi. Anti madaya okugamba nti n'omumanyi wa boda wange onatera okumvuga nga jaamu akutte. Yangamba nti omuliro ogutera okukwata nga omugagga ayagalawo. Nolwakuba omwana wange sitakukwata bigambo bye era sonna naye neeyo nno basobola okwagalayawo naye basobola okwagala jjukira tawuni. Ate si wala nnyo n'amafuta osanga oli ayinza okugamba nti nyizo sima nengasanga wansi. I'm telling you naye nga bambi baalaali bakyali amooti abooki. Kozi nze ne wa Agaadi. Abaali. Era bye bimu. Bambi twongera obbasaasirako manje zuuka ku makyanga ka bizinesi. Naddala omuntu wa bulijjo omanyi nti wali ekintu kimubinga muntu afiirweyo nga kapito kakadde kamu n'ekitundu. Oyinza omusanga okutuuka ku kamu n'ekitundu kakimuleetinza okumala ebbanga ddene ekyo kati ngazzeeyo ku zero nga n'okutandikira tamanyi. Nga talinaawo yadde. Tubasaasidde. Kibi nnyo ddala. Kyekyo ekikedde eyewaffe effort gye bukeeredde nga emmaali yaabwe etukomokedde mu muliro. Kakati bwe tweyongerayo ebiseera bisinga ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM actually parties zonna zirina okutuula mu caucus ne babako beboogera ebintu byabwe eby'omunda byabwe ensonga zaabwe ez'ekibiina nga naffe tugitula mu caucus ya terefayina ina semba jonga atuyise era olumu ojjala mulimu byo meetings etukola nga mulimu ne bayintaani nga tewali nnyo byama bye tugenda naye bamu nga byakugeya caucus tugenda kwogera ku ngeri gye tugenda okugabanamu ssente kampani gyekoze ingini atuyita ffekka tezigenda tuka eri ku boodi akwera boardman tugitegeeza bye tusazeewo tugabane. So ebiseera ebisinga bibeera bintu bya munda. Kakati olunaku olw'eggulo Hamson Abuwa yafulumiza ekiwandiiko ekiyita Ababaka. Kakati nekyo Ababaka badde mu luwummula. Speaker liye basindika mu luwummula era n'abagamba bajja kuba badde ennaku z'omwezi nga 28 okuddamu okutuula lwe lunaku olubadde olw'enkya. Kakati ate mu ku preparing ababaka babiri nga bakomawo ekiwandiiko ekyajjidde kibayita mu NRM caucus olunaku olw'enkya. Kati kambuuzeemu nga sinaana kunnyonnyola nsonga eno. Kiba tekinterrupting emirimu gya Palamenti jjukira basinzaamu ababaka. How about these other members? Ate ne speaker w'NRM. Kati bantu tebalina sse. Kati tebalina ekitegeeza nti speaker ne deputy we batali tetuba na Palamenti. So these ones tebalina nagamba nti bane tulina okuddamu olutuula tulina okumeetinga for bakuyita embuga ng'owooza mbadde ngenda mu manju. Byebyo munnaye kakati Palamenti ebadde genda okuddamu enkya birabika okubanga kati byasaziddwa. Wabaddewo ensonga enkulu ebadde egasa eggwanga ennyo. Ndaba ebisinga eggwanga. Palamenti weetuule batakola byamakulu. Nokyengamba waliwo bye twogerako ne tuyita amateeka. Kati byegenda mu ebyamakulu ennyo. Of course. Balina okuteesa ku bintu kubanga okusinziira ku Brandon Kintu nga y'omwogezi wa kibiina kya NRM agamba nti tamanyi lwaki omukulu yabayise kati ate n'oleka kino olwedde ekiriwo ate ogende mu ate omuntu omukati waba agenda kubasalira ploti ng'agenda bagabira omuntu omukulu wakuyitidde wonna
omuzeeyi wakuyitira ganti mwana wange njagala kwogerako naawe genda jajja nakuba essimu akujangu ayinza oba bategekerera ploti zaabwe agenda basalira ng'ogaana okgenda wama mugende munnange nno kaakati abasigadde kakitegeeza abantu bali tebalina nnyo kyamakulu kye bagasa abannalutwanona bwona basobola okulinda oba badde mu lusirika ebbanga badde mu luwummula ebbanga eyo nange eggwanga litambula ate zino balengenda balenda kumeka kubaka bajja kuba badde ennaku z'omwezi nga 3 kati kitegeeza 28 lwankya bagenda badda wiiki eri oba ekitutewala bagenda mala ennaku 5 tomorrow is Thursday weebale nnyo enkya lwakuna 3 za wiiki eri ku lwokumeka ku lwokubiri wiiki eri njagala wejjeyo omutima gw'abaddugavu omubi bakomawo oluvannyuma lw'ennaku 5 wiiki eri babanga batagenda kudda eneeweddeko tugenda mu weekend ate ekintu kyenjagaddeko bayagadde bakoleki bayutilizinge weekend eno so munnange NRM enkya wegenda okubanga etuula era nga ababaka ssaawa zino okusinziira ku mwogezi wa NRM Brandon bagenze ku covid tests bakyabakebera neno mwawonanga enkebera ya covid era yasooka gye baali batugambye mwatwagivaako bane mwandirabye kubanga banne ko kasimeka yeeza akatwa kuva omwaka gwatandika bulinda ku covid nga wogenda covid n'okunama wogenda covid n'okunama ajja kuba batuulawo entebe ku State House nenkera ya covid eyo yali entiisizza naye ababaka abava ku ludda oluvuganya gavumenti ngembadde nkugamba nti of course emirimu gyabwe giri interrupted egyokuba nga bali bagenda Palamenti naye bakubiriza ababaka bannaabwe abali ku ludda lwa NRM mugende tetubalinaako buzibu nimwogere ku nsonga ezimatali nga banemulekerawo okutulawo okulinda bukyayina omukulu mugambe bigenda mu maaso. I think that is right. Yes, nabagamba naddala ensonga eno eyaki Honorable Tamaguzi yagedde ku nsonga ya digital number plates n'agamba nga ffe Parliament twatuula ne tugamba bannange kampuni gye bagamba ekola digital number plates stereo existing tekikolanga nakupozi ngegenda kuyiga buyizi n'okweta omwana yakayiga okutambula omutwale mu mpaka z'okudduka weebale nnyo naye ate luli tugendula ng'omukulembeze agamba this must be done mumutunule mumunye mumugambe naye naawe tosiriiza so byebyo ebimu ndowooza ku nsonga nazo yatumye n'agamba mumugambire oba agambye bonna yagambye bonna atiraaje all members so awo NRM kyeriko and tubagaliza birungi byeri ate mwe tunaabakola ki tunabagaliza olaba n'ababaka abafa abaliyo tebalina kye bakozeewo kati webale nnyo kakati bwe tweyongerayoko olunaku olw'eggulo abalokole batuzizza omusumba omupya nga bakiwayiki kyebayise simanya balina ebiwayi balina kino ekiwayi ekyatandika some years ago ekyasookako omukulembeze ekyasookerwako Bishop Kayiwa kyasooka okukulembera buli webogera Bishop Kayiwa nzijukira akapale bannaye munansaasira kyeyasooka okukulembera ekyo kyekyo ekyatuzizza omusumba omupya era nga omusumba omukadde abaddeko Bishop Rwele Joshua kyekyo Bishop Joshua Rwele ali mu bbulu oyo thank you kyekyatuzizza omusumba omupya oyo gw'olabaawo mu kkooti Bishop Odongo Moses era babadde kolaawo ng'era omugenyi omukulu yabadde Pulezidenti Yoweri Museveni awamu ne omukyala Janet kakati of course mu kwogera kwa bonga abalokole nga of course Bishop Rwele ye yayogedde neyeebaza Pulezidenti Museveni nti nabeereddewo abalokole ye nga omukulembeze w'eggwanga eddiini tagigobaganyiza tagina agisapootinze okubeera ng'ebeerawo n'okukola emirimu gyayo however nayogera ne ku challenges ze bafeesinga bo bennyini beerwana naffe abantu babujje ne tubalwana eva we batandikira mu ntobazi mu bitoogo mu biveera it is a struggle for them okubeerawo ng'abalokole enolwo kino waliwo ekya bishops bona because of Apostle Serwadda Pastor Kayanya naye ali wakati yawo alinazimirako churches bingi waki temwegatta bwa Katonda gwe muliko y'omu so we basabidde munaba abalokole just like other religions babeeko n'ekizimba oba ettaka we babeera nti abalokole bava ekibagatta bive mu bwomwomu then also kireetemuko ku ssente
Webasobola okuba nga batambuliza emirimu gyabwe. Era Pulezidenti munnaye bw'atyo n'abasuubiza ne ku buntu nti obwa bulijjo ng'obumotoka bamutikkidde naye bamuwayo akamotoka omufunye bulungi bulijjo tubiraba wano twalaba wano nga bakyusa batuuza ow'abakatuliki bamuwayo ku motoka ow'abadiventi ne bamuwayo ku motoka waliwo omukono gwe baakamala okutikkira bamuwa emmotoka ng'omukulembeze abeereko bambi mu kitiibwa so ensonga bwe zityo ne bazoogerako. However, ne President Museveni naye n'ayogerako gye bali n'abeebaza okuba nti baavaawo wali we baali ew'okusabiriza kati n'abalokole bakola naye era challenge eno Bishop Odongo ajja kuba agimiitinga nnyo Moses and because bali mu beeyawudde nnyo challenge y'okubeera era yanokoddwayo y'okubeera nti abasumba babeeza endiga oba bakkiririzaamu mu makanisa kiro na misana nga tebagenze kukola kati y'omusumba aba ali awange endiga ze tezikoze soyinza nakukimanya kubanga gwe babaze nti bamaze okunyuka ku 10 awo bajje basabe babawaayo kino ekimu ekyo 10 kiyambayambako omusumba otambuza obulamu waliwo eddiini ze gye nagenda ntwayo batusabira mufu they make it clear muweeyoko omusumba asobola okubeera ng'afuna Bayibuli yennyini egamba nti muweeyo mu nyumba yange ereme okubulamu emmere. Thank you. So kino kirabwa n'omuto ffenna tukiraba yonna gye tuwangaalira ng'omusumba omupya ajja okukola emirimu gye abantu bano babakubiriza nnyo okukola kukulu nnyo ne Yesu yakola yabajja yali fisherman byonna yabikola so ffenna tukole kale ndowooza ekirala kyekiri mu kibiina kya FDC naye mawu yeeyagala olunaku olw'eggulo pulezidenti w'ekibiina kya DP Mau yeesekeredde aba FDC ng'ate asekaki aseka ng'omuntu ng'abantu bebakola like biri fane oba agamba mwali mulowooza nti kibagwako ina sarcastic way n'abagamba mweyawula ki wamutwe mugenda olwana wano nabagamba okuwamba obukulembeze okukyusa ku bukulembeze si kulwanako ko bagenda mu kalulu musobola okuteesa mulimu n'okuteesa nganze kye nakola era bwe twogera gavumenti egenda webeddambalala etuusa ekyengera egenda wano Mau we yakwata nasoba mutuufu sikyateeka nti muntu gottamu namussa masasi osobola nomuwa obutwa n'omuloga kalimu oba muloga kati tosobola kuloga muntu gwotasemberedde okitegeera gavumenti yagala agisemberera agirungi mpozi ekyamusesezza ennyo enseko zitere omumutta n'agamba eyali omulogo wa DP kati ali mu FDC yeegiriisa dogo aliteeka dogo ku dogo n'agamba era bino bye bakoze babikola dda mu FDC mu DP Mau olwabaako kugenda ayogereko ne Museveni at least wekuba kumuloga amulogera awo ne bakyusa eno obukulembeze era Besigye yennyini yali omugenyi omukulu mu kukyusa obukulembeze bwa DP n'agamba kati bali luddawa so Besigye Calamity ate balina n'omulogo mu FDC mulogo gwe DP yakuwona kati oli mu FDC osaanyawo kibiina nga tuvudde ku byakyo ebintu bibeera ng'olabanga ekitiibwa naye nga ebibiina byalukubago biritereera kodi tufudde mu byaki byonna tetuganye alibwa pulezidenti naye yalibeera kodde mu kibiina nga kirina emirembe ekibiina kyamwe kiyinza okuba kibadde kigenda nasajjuka musajja atulwakuba watusoka tujjemu lukwakuloba kinaatereera adde wali wabbali omanyi baligenda okubbira womuntu womutukanga buli kimu kijjemu nga musudde ebyamaguzi nenge lyatu ennyanja enegano tera kakati tukole bwetu ani mukyamuwa ne mujja mumusula mu mazzi lyatu ne litereera